Yes, for additive jimbaniriza kadde kano mwasibye mutya mwenna muli mutya ngenda kusaba subscribe nga tonyegene kade ka video kano kampere like mwabali kata Saudi mbagamba nti mubamanyi Take Omani America University of Chicago mbatumede ku kitanye kya Elijah abasinga bamanyi nga Mutabani wa Pastor Kakande era ngono muvuka yakulira awali kusaidiza wali wa Pastor Kakande era nga yasibanga nnyo ku kya Pastor Kakande era abasinga bamanyi nga Mutabani wa Pastor Kakande ono Atiddwa ono yatidde olunaku olw'eggulu Elijah abamusitana kubanga bategerekeka naye nga bassemutte Elijah abadde nga ayabya ebyama by'abali b'ebisiike oba abali b'ebisiyaga mu ggwanga Uganda abanene bonna abadde avangayo nakola ki n'abaabya era ng'ono akakasa nti bwino gwabadde awa aba YouTubers oba bloggers abadde bamukyaza bamukolako interviews abadde nga accurate era abadde nga mutuufu bwino ina gwabadde akola ki ina bwino gwabadde abawa mbaniza kadde kano muli mutya mwenna Pretty Aisha kutumiddeko abali mu ggwanga erya Iraq ekibuga bakita Baghdad Iraq bali mu Baghdad mbatumiddeko abali Germany Berlin bannayuganda bali Germany mbatumiddeko mbagamba nti mubali nnyo kubanga mugiye kumindako bagita fa additive comment section awiri abakabontera mu comment section atosikalinga oje kumidika update simba nazo kosa n'amawuli agabagatambula okwetolegwanga ali atu Uganda Mutabani wa Kakande bwate buyatiddwa mu Entiisa Elijah yatiddwa mu Entiisa Elijah abantu bangi bamuoninga nga bamugamba Elijah kyotamba tokitegeera mu Uganda abali b'ebisiike we bali nate bamaanyi nnyo olw'ensonga nti baba wa support naddala abazungu omanye abazungu bazibu nnyo abazungu bawa abali b'ebisiike support n'okusinga abantu abalwadde obadde tokimanyi abazungu bawa amanga ga Africa obuyambi era batuwa obuyambi mu manga ga Africa agasina kuba bwetegereza nti amanga ga Africa gonna America ebisesinga ndoza buli mwaka efulumya billion za sente eza dola nga zina kujja mu ggwanga Uganda uyo Rwanda uyo Tanzania naye abali b'ebisiike babawa trillions za sente okubawa support okubasupportinga baba ne sente baba n'amaanyi olw'ensonga nti babazungu bonga bo balina ekigendererwa kyabwe bwe bakola ki bwe bawa abantu abo musimbe bakimanyi nti abantu abasinga bakyamuka mangu ku ssente era ne Elijah kyali kyamuyingiza ebisiike ssente kubanga naye abadde muli wa bisiike Elijah abadde yabiyingiramu naye nga si bwe yali naye ensimbi kubanga baali babawa essente empitiivu ezamusikiriza okukola ki okuba nga abiyingira abo abasajja okubanga omuntu bulina kubasa okuwa $8,000,000 just okubiri obuli ate eddagala bali kuwa ery'okujjanjaba emabega oba wavunze ozanya gwe n'abazungu bazibu nnyo nga bw'okiwulira munange Elijah yatiddwa jjukira Elijah abadde yabivaamu ebisiike ng'era abivumirira ng'era abalwanyisa ng'aliwo kubanga abaabya abayimbi bangi be yayabya abaka ba parliament bangi be yayabya abapasita bangi be yayabya kugamba abadde ayabya amannya gaabwe era munange ono yatiddwa naye nga abasinga bagamba nti tukibewuunyisizza nnyo olw'ensonga nti Elijah bali bamusuubira obutasimatuka olw'ebyama bye yayabya ate nga ye yagamba nti byayogera byonna bituufu era abasinga bagamba nti oba oliawo Elijah byayogera nga byali bituufu lwaki bamusse singa tebyali bituufu lwaki yatiddwa lwaki yatemuddwa mu bukambwe munange ebitambula kadde kano ku mitimbagano gimpereka like tosubscribe ng'onyegene kade bagita fa additive abali Saudi Omani mbagamba nti muli babode nnyo kubanga mumfollowinga mbagamba nti ka comment section bwekali awo bakabuntira mu ka comment section tosikalinga oje kumeddeko Elijah bw'atyo bwe yatemuddwa mu bukambwe kulinyirira bali babisiike abali b'ebisiike balina amaanyi baba tebeetaga kubavumirira ng'obalaga kamera n'obalaga face yo kyogano badde bamukolako zi interviews bangi nnyo abadde bamukolangako zi interviews n'abadde bamukolako zi interviews batandise okubanga batya bagamba oba bavudde ku Elijah baddako ffe abamusoyasoyanga ebibuuzo bayinza okuddako ffe baatidde bakankana bali mu kutya okutagambika bagamba ati oba oliawo
bayinza kuddako bonenga ensonga ze zitwending akadde kano ku mitimbagano mutabani wa Pastor Kakande bw'atyo bwe yatiddwa Elijah abadde muntu nnyo wa Pastor Kakande jjukira gye yakulira era nga abadde gy'asabira munnange bwe bityo byakyankanye bwe bityo bwe yakoze ki bwe bityo bwe byatabuse bwe bityo baba bapasita bangi nnyo bye yavumira okuba nga balya ebisiike naye ekyebuzibwa baani abayinza okuba nga baatemudde Elijah baani abamumisiza omusu baani abamusanyizawo baani abamutemudde baani abasanyizawo obulamu bwe tewali amaanyi ani ayinza okuba nga yakoze ki yasanyiza obulamu bwa Elijah kubanga abantu bangi nnyo bayogeddeko abayimbi aboogeddeko MPs aboogeddeko ab'omu parliament bamember of parliament baminisita aboogeddeko abaani abalala abo bangi bapasita banaddiini bonna bafaaza basheke bonna aboogerako naye abasinga byobuuzanga Elijah byogera bituufu Elijah ye nga akakasa nga ne confident ey'amaanyi ng'ali serious ng'agamba nti byali ayogera byonna byakola ki byabanga abituufu munange yatiddwa era nga essanzo ge mawulire agatrending akadde kano ku mitimbagano bwetegeeza olugi gasaasaanyire dda kuva nnaku lwaggulu yatiddwa olunaku lwaggulu mpaka nakati amawulire gatrendinga ku social media kitalo nnyo Entiisa ku sadi ya Pastor Kakande Samuel Kakande kosa ne kyaki n'okutwalizaamu nabadde muntu waabwe nnyo bampi bw'atyo bwe yatemuddwa bw'atyo bwe yatiddwa Elijah naye nga bamuse tewali amanyi ani ayinza okuba nga yamizisa Elijah omusu ani amumisiza omusu baani abamusanyizaawo abasinga bamuwoninga nga bagamba nti abantu b'otabaala tobamanyi b'otabaala era nga munange ebitambulatambula akadde kano ku social media ku mitimbagano byagisaanikidde dda Elijah ani yatemudde Elijah ani yasse Elijah abantu bonna bye yayogerangako bantu banene bapasita ne waba pasita omu asobola okukusaanyawo ne wabeera MP omu asobola okukusaanyawo ne baminisita omu asobola okukusaanyawo nga tebeegasse wamu bonna omuntu ogu omu yekka apangisa muntu we n'amugamba oyogenda munzigireko kichwa musanjake muntu omu oba pasita oba minisita oba ani oba muyimbi muntu omu yekka ku abantu bonna beyogera kubanga abantu bamaanyi bonna beyalombojjangayo era bangi bamuwoninga ne bagamba Elijah owedde n'omwaka teguweze kubanga ebisinga interviews singa zikola mu mwaka guno gwa 2024 nkugambe ne ba interviewers bano abamukolanga abamusoyasoyanga ebibuuzo nabo balimu okutya bagamba bane tebaddako ffe kubanga omusajja ayinza okusalako n'agamba lwaki wabimubuuzanga lwaki muno n'amannya gaffe naawe egiwonya ne bakutwaliramu era ba YouTubers abasinga balimu okutya bano abakola nkozi interview ku Elijah bagamba bannange tebaddako ffe bayinza otusanjagana ffe ne batusanyawo nga Elijah kubanga omuntu asobola okwetika n'agamba lwaki wamukyazanga mugakasa byayogeranga byabanga bituufu n'akusanjaga nawe n'akugjawo ozannya gwe n'okuzannya gwe Uganda yatabuka nyabo subscribe watonyigende kale bagitafa ADTV uji comment section weerya oba kabontera mu comment section tosigale nga onfollowinga ezo updates mbana zo each and every single day amawuli mbana gabaga trending kwetuligwanga lya Uganda gwe kikakata ko kizimu kyokka ku subscribe ngonyigende kale ajja ku receiving a notification ngata video wano ku ADTV mwabanyo kubanga mji followinga nakubanga mwa subscribinga bwatu Elijah musijja tukaluzinza obulamu bwe mu bintu bino ebyokuba nti no yeyabya abamu kwabo abalumiza nti bali babisiike abazungu bapika omusimbi mu bali bebisiike baba ne security ozanya gwe n'okozanya ensimbi ze balina mpitirivu ate nga mu Uganda mwebali subscribe watonyigene kale mbeyo lungi like ngo comment nga subscribing mwera